Mbwate Kamwagafa Parliament yajingira mu mwaka gwa 2016 ng'akiikirira abantu b'e Kasambya mu district y'e Mubende. We are talking about pregnant mothers. Kyokka mu kalulu ka 2021 ono yeewuunyisa bangi ate bwe yasalawo okwesimbawo mu constituency ya Igara West mu district y'e Bushenyi era akalulu n'akawangula. Nga Honorable Raphael Magezi amaze ogikwatako ate jjukira nze era anko wange ekyo sinza kirumamu kakati ate nze jjukira wano ffe baatukazaako rebel MPs fe baagaana nga bali ku nsonga kati abantu bonna nga bamutidde ne bagamba omusajja bannange jangu otuyambe era nze nagendayo era neemusangula mu politics z'e Uganda. Oluvannyuma lw'okuweereza ebisanja 2 ng'akiikirira abantu mu bitundu eby'enjawulo ku luno ono yasazeewo ebya Paalamenti abyenenye nga kati ayagala kya mmeeya w'ekibuga Mbarara mu kalulu ka 2026. Tumubuuzizza lwaki tanywerera mu kifo kimu eky'ebyobufuzi. Sambya yakwata ambulance 5 n'azibwa wazikyaliyo ne kati ene Bushenyi nabawanya zikyaliyo nkola bisaawe nkola abantu mbawa amasomero bana baana basoma busawo mbawa basale ekola so mbikola nga gyebiri nolwekyo sisobola kudduka te bwodduka nga tobakoledde amawulire gakusanga eri ne bagamba oyo temumuwa talina byakola. Mbwate Kamwa agamba nti emyaka 5 gimala bulungi nnyo omuntu okuba ng'aweereza bulungi abantu be era ng'omuntu atagenda kuyamba abantu be yasobola okusaba okubakiikirira okususa ekisanja ekimu. Emyaka 5 baba bakuwadde nti ekintu kyonna ky'oyagala okukola oyina mu myaka 5 ng'omaze okukakasa abalonzi bo nti okola oli mukozi era bye bikulema ne babakuwa ebisanja 10. Okukyusakyusa ebifo wavuganya abantu bamulondola okulaba byakola nga kino kye kimuwa obuvumu. Bwemaliriza abaneetaaga bangi kubanga bamanyi mbw akola atya akikuba atya omusajja teri yantama byenjogedde wano n'embikuwa nti byogere gwe nefugate togifuluma ng'ogamba bannange era bajja kunkwata nange wale bwengenda n'enjogera wano mu Parliament bwe mba nfuluma ne ngamba ha oba naatuuka ewaka. Gye buvuddeko bwe yagenda okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina ki NRM kyamubuukako okumutegeeza nga bw'atali mu lukalala lw'abalonzi olw'ekibiina kino. Atubuulidde nti tagenda kuva mu kibiina kino okuggyako nga bamuwandikidde mu butongole okumugoba. Baakatwala ssente zange ngenda mu myaka 10 naye n'okuzimba kwalema twali tugenda zimba kitebe kati buli lwendeeta ebibuuzo ebikakali ne mbagamba mutusala ssente naye zikola ki nga mutubbye nnyo awo bajjawo obunyiivu nga bagamba kana akasajja si kangu. Mbwate Kamwa agamba nti asobola bulungi nnyo okwesimbawo abeera ayagadde anti tewali tteeka limukugira kwesimbawo kasita abeera mulonzi. Ono agamba nti olw'okuba emyaka kati gitandise okumuwubira akatambaala ekya mmeeya wa Mbarara kye kimugwana. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.